kale mbalamusizaako nnyo mwenna mikono gyaffe essaawa ziri 12:52 okusinziira ku budde bw'e Kampala. Tuli Matugga, tuli ku mugga Lumansi okusaba ku kinawuliddeko. Tuli mu nteekateeka ez'okwaniriza asuubira okufuuka Ssaabasumba mu kaseera akatali kawanvu okuva kati. Omuzungu agamba history has been done. Emyaka 15 tekitera kulabika bw'otabeera kitundu ku byafaayo bino oyinza okuddamu birabako era ng'ofudde oba ng'oliwa myaka ng'ana okuva ku gy'oba olina. Twasemba okulaba kino emyaka nga 15 emabega era nga byali biseera bwe biti bye bimu nga obukatuliki bugezaako kubanga ate bufuna Ssaabasumba w'essaza ly'e Kampala ng'oye mugenzi kati Bishop Cyprian Kizito Lwanga. Bwe twogera olunaku lwa leero omukulu oyo yatufa ku maaso omwaka oguwedde mu Gwokuna. Leero olunaku lwa leero tugenze omwaka mulamba nga obukatuliki bubaye tebulina Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala era batyo Papa Francis n'asobola okuba nga yalonda Bishop Ssemwogerere okuva mu dayosisi y'e Kasana. Olunaku lw'okumutuuza era omuzungu kyagamba okumuordaininga okuba nga atwala ensonga zino. Yali yalondebwa temporarily asobola okuba nga akwasaganya amasaza abiri ery'e Kasana saako n'ery'e Kampala. Abannalulwe balina omukisa gw'amaanyi nnyo okuba nga basobodde okuba nga bavuddemu Ssaabasumba babiri abaddiringanwa kubanga n'ono yasooka yasinziira mu kitundu ky'e Kasana gye bamujja ne bamuzza e Kampala. Bwe yafudde ate era ow'e Kampala ne basobodde okuba nga era bakuumyewo. Lwaleero abantu ab'enjawulo ab'ebitiibwa b'enjawulo bazze okuba nga baaniriza Ssaabasumba ate n'okufuuka Ssaabasumba mu kaseera kanene nnyo kujaga nakwerere kujubileetinga mu ddiini eno Yesu Katoliki. Kambuze ku bantu baffe abalolo boogereko naffe nkulamusisa ssebo. Wangi ssebo oli otya? Mpulira bulungi okuba nga tufunye Ssaabasumba. Amanyako gwani? Nze Kisuule Fred. Okay. Kino wasemba kiraba ddi? Kino nasemba kiraba ku Bishop Cyprian Kizito Lwanga. Okay. Era Omukama atukoze bulungi nnyo okulaba nga tufunye Ssaabasumba omujja. Ate n'azizzaako ennaku. Ab'Oluwero nga buli bamukisa nnyo. Ab'Oluwero tuli bamukisa ffe tuweereza ab'e Kampala. Ffe tubaweereza. Wekimanyi mugenda tufuga emyaka 3. Era ate era nkubuulye tetugenda kumafa ab'Oluwero. Okay. Bishop Ssemwogerere twamwaniriza nga ajja e Luwero. Yes. Kati tumusiibula addeyo e Kampala. Okay. Omukama mulungi. Amina. Amina. Kambuze ku bakyala bano kulamusiza nnyabo. Wasuza otya? Bulungi ssebo. Obulamu buli butya? Ndaba ssanyu lye nakujagala. Essanyu lingi nnyo lye nnina okubeera nga tugenda kufuna Ssaabasumba omujja. Oli w'e Kampala oli w'eno? Ndi w'eno, ndi w'e Kakerenge. Oli w'e Kakerenge? Mwe mutugabirire e Kampala. Essebo. Baako ky'oweereze ku ggwanga olw'essanyu erigenda mu maaso. Tuli wano mu mugga Lumansi tulina essanyu lingi nnyo ffe ab'e Kakerenge okubeera nga ffe tugenda okusooka okwaniriza Ssaabasumba omujja. Ffe tusooka omwaniriza ab'e Kakerenge. Essebo. Enjogera ennaku ziragamba nti ffe tumulina Ssaabasumba mwe mulina olunaku lwa leero. Tumulina. Oluwulira otya? Mpulira bulungi nnyo. Mpulira bulungi nnyo essanyu lingi. Luwero mutukubye akavulu k'amaanyi. Ffe tuli mu Matugga. Era mwe bamwera njawulo ntono nnyo. Amina. Ongera okujaganya. Amina. Okay. Wasuza otya nno ssebo? Obulamu buli butya? Bulungiko. Amanyago? Paulo Gita. Tuyimiridde ku kitundu kino kiyitirirwa kwaniriza Ssaabasumba. Dakiika ntono nnyo agenda kuba afuuse omukulu. Ate nze nsaba Kristu w'ekisomesa ekiddirira. Weesaba Kristu w'ekisomesa ekiddirira. Baako ky'otugamba mu ddiini y'Obukatoliki. Essanyu limpitirivu nnyo. Tulungi nnyo era simanyi kiba tufunye olwaleero okwaniriza omukulu ng'oyo ate nga nze mwaniriza. Amiina. Webatera essanyu ly'owulira abantu bali mu kugiganya era essaawa yonna Ssaabasumba agenda kuba atuuka n'omanyerera ekyowulira nakujaganya bane Kampala ekamulina mulyagala nga betwaniriza Ssaabasumba nitwe tumulina newasomulirwasubinya Uganda otabuuzako ndi wa kitundu oba tobuuza ssebo taata nkumaliriza oli otya mukana Jende munango. Nze Kasireevu nonawo tukabembula meya wa Gombe Division atwala ekitundu kino ekyawukana ne Luwero. Omusaka ddala tuli basanyufu kubanga olunaku lwa leero tufunye Ssaabasumba
munaffe mukwano gwaffe mukadde waffe bagenda okutuuziba ku ntebe ewa Ssaabasumba. Ffe banga Abagombe division bwe tuli wano okwaniriza mukadde waffe tukkiriza era tumusabira obuweereza obulungi wamu n'eggwanga lyaffe ebirungi. Abantu bange babatumidde basanyufu era nga bw'obalaba era ffe tukuumidde eno Owakiso twagala okwaniriza bannaffe ab'e Luwero ate n'ab'e Kampala beeyogereyo. Mukyala Matidde buli otya nnyabo Ndi bulungi. Ssaabasumba gwakulira leero Ng'ate mbeera w'e Nansana ndi musanyufu okwaniriza Ssaabasumba agenda kutta mu constituency yange. Ate mu parish ey'Emwerere ne Jinja Kalooli twebaza Katonda w'ekirabo kya Ssaabasumba. Ate era gye yagenda ate era akomyewo e Kampala atusumbe bulungi. enjogera ennaku zinegaba muwanirize musirike. Ate tugenda kusirika tugenda kwogerera ddala kwalina okwogera embeera eriwo ey'eggwanga ogimanyi. Ebyobulamu ebyobufuzi teri kukyusa constitution. Tulina okulaba nga gyabisabire byonna. Abanaku bafune ekyokulya. Tufune emirembe. Nansana yeetaaga amakubo. Atwogere omuntu omunaku oyo mbayitirivu Nansana. Abasula ebweru. Abasula enjala abaana tebasoma. Embeera mbi nnyo. So tumuyinamu essuubi ddene nnyo. N'okuba nti alwanyisa bino ebiriwo ennaku zino okutta abantu okubasiba abaana abali mu makomera. Ssaabasumba yetusabire abaana Museveni abato abaana baffe babakwata nga tuli makalulu. Kuba otuletedde obulamu. Tumwaniriza nnyo tuli basanyufu nnyo. Byonna bimaze okwanga mbiwulira saga atwongere mu maaso yesooka mbe Ssaabasumba ze wasemando.
Yes, thank you so much.
Because nesinga ongeddeko emabega naddala abatalina mulimu kyandibadde kinkolera amakulu teyongereko emabega. That's what I'm doing. Kisonyo eriwulira kuno omusumba atutuuseeko naye tutukagira bingi ebizimbaalo kibuukabuuka kuno amusumba atuseewo oyo pikapu yalize omusumba atuseewo.
Luwero ne Kampala. Sabasumbanga bwatuuse wano ab'e Kasana Luwero bagenda mukwasa kyansala w'e Kampala Diocese. Oluvannyuma ng'abaze omukwasa bagenda ab'e Kampala bagenda muwa ekimuli ate n'ekitabo ekitukuvu. Kati kansabe nga tannaba kuweebwayo e Kampala aw'omukisa ab'e Kasana abasiibule n'oluvannyuma kyansala Levika General bamukwase kyansala w'e Kampala. Emikolo bw'egyo bigenda okutambula. Ssebo Ssaabasumba. Kasabe Chancellor Levika General w'e Kasana Luwero bakwase Omusika. Ssebo Chancellor gw'essaza ekkulu ery'e Kampala n'abantu ba Katonda mwenna ab'essaza eryo ekkulu. Mu kaseera kano ffe ab'Akasana Luwero nga tujjudde omutima ogw'okwebaza Katonda olw'ekirabo kye yatuwa mu mukadde waffe ono mu myaka 13 n'ekitundu gy'atukozeemu. Tumubawa nga tumanyi nti Omukama oyo eyamutuma ewaffe n'akola emirimu egyo era agenda kumuyamba akole n'emirimu egyo mu ssaza ekkulu ery'e Kampala. Tusaba Omukama oyo amukulembere abaagale nga naffe bw'atwagadde ate nammwe mumwagale. Ssebo Chancellor mukadde waffe wuuyo bikajjeno kamutukwasa. Oluvannyuma bagenda mukwasa ekimuli ab'e Kampala bamukwasa ekimuli ate n'ekitabo ekitukuvu. Tuli ku nsalo ya Kasana Luwero ne Kampala Diocese. Oluvannyuma amukwasiza ekimuli bamukwasa ekitabo ekitukuvu. Chancellor agenda kumutwala mu mmotoka ey'e Kampala Diocese.
mutuwekkono omusumba asobole okutambula obulungi tweyunaokolo egyerubaga mwebalire ddala faabeekasana bye archbishop Ssemwogerere.
Banga muitako. Banga itafuta Hey. Ani ono katale katusembera mukawo. Uzo wakendeleza hao. Ina koro no stelete. Dara kakendeleza hao. Why so ze? Wano. Tamil. Agenda mutuke na kufa kufe. Aleke bagenda basobola.